mukulu wa Electoral Commission Simon Byabakama ng'agamba nti bw'omala okulonda tambula odde ewaka. Twandibadde tetukiwakana naye Mr Simon Byabakama mu paintings ekifaananyi Electoral Commission yaffe ya painting ekifaananyi tetukyasobola batrustinga. Therefore we mutugamba nti bw'omala okulonda just walk and go home. Why are you chasing us? Why are you chasing us? Why are you chasing us? Okitegeera otugoba kuki? What are you chasing us from? Because we don't trust you. Let us vote and keep a distance to guard our vote. What is wrong with that? If it is to stay at the polling station with our masks and in space, we can do it. But if you tell us that after voting, just go home. Otugoba kuchi echo. Mr. Simon Byabakama, otugoba kuchi. If we are willing to stay, we are not asking for lunch from you. We are not asking a drink from you. We are not asking for any help from you. For us, we shall just come. What we want, we do the electing. Fetu sigale bali. Weziba mask tujja kuba nazo. We mama agala tujja ne sanitizer tujja kuba nazo. Ne weba spacing tujja kuba spacing and sigale ku polling station. If the system is free and fair, I'm sure that has no problem. That shouldn't be your problem. If the system is really free and fair, there is no reason, as you tell us, that inti bumala okulonda muduke mugende waka. Okitegeera. There is no reason. So banange bananchuka. Ekyo kinakyo mukyegendereze. Bw'omala okulonda president yatugambye beerawo kakube kakuume. President Robert Kyagulanyi Sentamu omukulembeze waffe mu NUP ngeyesiga abantu baayo yensonga baki bagiyita people power. He told us after voting, please stay and guard your vote. Yagambye nti bw'omala okuba akaluluko tuula beerawo linda akaluluko kabalibwe omanye nti president wange Robert Kyagulanyi Sentamu afunye obululu 2,000 ku polling station yaffe. President mukulu Yoweri Kaguta Museveni ayinawo obululu 2 n'abalala. So gwe 2,000 oveongozi notinzi oziwandiise ozitegedde ate ng'okozesezza live yo nga polling agent alangirira so that n'abali ewalala tusobola okulaba nga nange bengendo kikola eri ewaffe ewaffe. So ekyo ekitukeera kwata mask yo kwata national ID yo genda ne oba osobola okuba ne ka sanitizer ko kana akatono wano beera nako babere nga tebalina we bakwasiza. Okitegeera. So try to make sure that please otambula n'ebyetaagisa byonna. Ate president waffe Robert Kyagulanyi Sentamu omukulembeze waffe owo president ow'ekkomi addako yatugambye bw'omala okulonda weebereremu akaluluko kakuume. Nze kuldi ekyo nakitegedde. Nze kuldi UG nakitegedde. Nze ekyo nakitegedde kitegeeza ki? President bwayimira n'agamba nti people power kitegeeza nti amaanyi g'abantu nti yemmwe maanyi mwe abagenda okulonda akalulu kammwe ate mwe abagenda okekuumira kyategeeza. Ndi musanyufu nnyo okulaba nga waliwo app eyatongozeddwa you vote. I'm so grateful with that. Kyobalaba kana akalulu nkugamba kanjawulo ke tugenda musike ka bulijjo. Bino tebibaddeewo. These things have not been there. Kana akalulu kanjawulo president wagamba Robert Doba style ayina kyategeeza kinene. So kana akalulu kanjawulo baganda bange ke tugendamu. It is a very, very different election. I love that app that we are going to be able to monitor that election via that app, whereby I believe results will be fed into the app. At the end, chigena kuba changuwa nnyo kabala. So app yo najagadde nnyo. Baganda bange naku z'omwezi 14 akalutuka wa Robert Kyagulanyi Sentamu ye president waffe. Ekyo badde ompalayika olwekyo. Akaluluka we Robert Kyagulanyi Sentamu ye president waffe ate era nga bw'agambye post gy'akoze nti gwe osobola okunoonya naawe obululu bw'abantu 10 around you. Tubeera n'abantu bangi nnyo around. Abantu bobeera bagambe nti omukulembeze waffe mubuuze n'okumubuuza naye ogenda kulonda ani? Yogera naye magezi mullo naye ogenda kulonda ani? Ogenda kulonda ani akalulu ogenda kawandi? Akubuulire mugambe nti president waffe ali omu tugenda kulonda Robert Kyagulanyi Sentamu. Bw'abanga yeetaaga nsonga zimuwe munnyonnyole. Essaawa zino Robert Kyagulanyi Sentamu bw'obanga ddala omwagira byakugambye gwate gwamuwuliriza gwa yeetaaga okunnyonnyola omulala.
Chovola banze ngamba neba mu stopping ngambo tajja mu Kampala fa abamu tetukyetagana muwulira forede tumumanyine byagenda okukola tubitegeera obadde ompala ikorecho tumumanyi era tumanyi byagenda tukolera so nze ne bwatajja na kungamba setaga already byangambye ne byanyinyonyodde ne byentunuulidde ng'ayimba okumala emyaka gyonna mu ndongo bimaze okundaga omukulembeze gwe ngenda okulonda yani bimaze okundaga alowooza ki bimaze okundaga kyali so I know I don't need what I have to do is to make sure mbuusa nange abamu ekyo kye yagambye nti you can make 10 votes gwe kennyini neighborhood wo fena tuyina emikwano buli omu mwenna wano abali kuno abantu obinga bibiri over abaliko bw'olina mukwano gwo ate nkimanyi olina abantu nga 50 abakwetoolodde noonya aka at least kyusaako abantu 4 oba yogerako n'abantu 3 buli lunaku lifuule katala if you're really an agent of change era ng'ojagala enkyukakyuka at least funa abantu nga 3 oba 4 b'oyogera nabo edde kitwala ki it is speaking ne bwe zibe dakiika 4 oba 5 ng'oyogera sense omuntu osobola okuba ng'omunnyonnyodde ky'oyagala omugamba therefore baaka abantu b'okyusa naawe baka abantu bokyusa nawe beerawo webala ogambe nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu 2021 bwe yali awangula akalulu ng'agenda entebe mu ntebe nakola obululu 10 obadde ompala ikolo ekyo gwe kennyini dda ogambe nti President Robert Kyagulanyi sharinga muganda wange sharinga bwe yali ng'agenda entebe mu ntebe at least nakola obululu 10 sharing live eno bwe yali ng'agenda entebe mu ntebe nawe baako nekyokola. It is just a matter of talking. Kino si kya kusamu sente, si kya kugamba nti tambula ogende eno. Just look around people. Just look around some of the people that are around you. Get some of the people that are around you. Babuze niyo wagirani. President omutuufu gwe tulina okulonda wuuno wano. Okitegeera? President gwe tugenda okulonda yani, ogenda kulonda ani? Bagambe buuze ogenda okulaba nga gamba nti ate simanyi ngenda kunyonya mubuulire President gwe tulina okulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu ate olw'ensonga eno neeno bw'obanga ddala obadde bunnankyukakyuka era ng'ogobera President Robert Kyagulanyi Ssentamu gwalina obbibuulira abalala byatunyonnyodde bimala nze sikyayagala ne bw'atantuukako ne ba mu stopping okujja e Kampala ne mu Central nawa so kingezako okugamba you too can do something. Bana tutuse ku point sharing live eno okitegeera so ne bwabanga tazze essaawa zino kitegeeza tusuubira okuba nga ffe bannankyukakyuka abamuli close abadde okumpi tutegedde omulama gwe tutegedde kyagendako tutegedde kyagenda tukolera nebyatubuulidde essaawa zino mazima Robert Kyagulanyi Ssentamu abatannagamba bw'aba tannagamba kyagenda kukolera nga tonnakitegeera oba tonnimbye muganda wange biki byayimbyeko biki byayogeddeko biki bye bakoze by'otalaba simanyi oba ontegeera biki ebikoleddwa by'otalaba